Yes, live ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu ne nkugamba nti subscribinga onyige n'akaakadde osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye nzikiriza olunaku olwaleero nkuleetera story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Geoffrey Kayemba. Yes, Geoffrey Kayemba oyinza okuba tomutegedde gwe njogerako naye waliwo abasajja mu kisaawe eky'okuyimba mu kisaawe eky'okuyimba oba n'okumanaginga abayimbi. Abasajja bano bakyerisa nkuuli. Omuli manager Roger oya managinga Spice Dana, muli ba manager bangi Jeff Chiwa, abasajja ab'amaanyi. Naye tulina omusajja amanyiddwa nga Geoffrey Kayemba. Ono omusajja ye manager wa Rema Namakula. Ye manager Rema Namakula. Oyinza okuba tojjukira naye omusajja ono abadde ne Rema Namakula okuvanga Rema yakava mu Gagamel bw'ati. Era asobodde okubanga azimba brand ya Rema Namakula okumutuusa essaawa zino waali kubanga y'omu ku bayimbi abakyala bakyasinze mu ggwanga. Naye amawulire agava ewa mukulu Geoffrey galaga nti omukulu ono ffenna twamulabye yayingidde ensonga za politics era nga yagenze wali ewa Bobi Wine twamulabye ennaku zino abadde apepeya nnyo ne Bobi Wine era nga ali mu kibiina ekimanyiddwa ng'ekya NUP oba People Power. So agenda kuba yesimbawo kubwa member of parliament ow'ebukomansimbi. Era mu interview emu gy'abadde akola ye ng'omuntu alaga yasalawo asooka awummuleko ebintu bya music. Era kigambibwa okuba nti yagenda mu kyalo, mukulu ono yagambye yagenda mu kyalo era ng'eyo gyali gezaako okubanga alabirira famire ye n'agamba n'emmere yeeyo at least yo si ya bbeeyi era balima nnime gye bajja mu nnimiro ne basobola okubanga balya. Naye ng'ekibuuzo ekyabadde kitambulira ku bantu nga beebuuza jjukira omuntu okubeera mu politics oba owaddeyo time commitment ng'obuddewo bwonna ogenda focusinga ku ekyo. Twalaba mwana mulenzi Bobi Wine ye ng'omuntu yasala focusinga ku politics era ogenda olaba okuyimba asuulayo ku kano na kali naye nga si oli gwe twali tumanyidde nti buli mwezi agenda kuba tuwa hit. So abantu ne beebuuza nti olowooza music career ya Rema teri mu lusuubo olw'ensonga nti y'onoomu ku basajja abawaniridde Rema mu management. Kati wasalawo okwegatta ku politics olowooza Rema ayimiridde atya mu kuyimba kwe. So kyekyo ekibuuzo nange kye njala okukulekera olowooza manager Geoffrey Kayemba wanaagenda mu politics career ya Rema enaaba esaanyiziddwawo oba asobola okubaako manager gwamuteerawo n'agira nga amuyambayambako kubanga ssebo teri muyimbi asobola kwemanaginga yekka. Twala omukyala Irene Ntale yali muyimbi wa maanyi naye kasita afuna ensonga za management oyo tetwaddamu muwuliza. Abayimbi bangi abagudde olw'ensonga za management. Era n'omukyala Spice Dana ekikyamuyimirizaawo kuba nti essaawa zino ye top artist mu Uganda nsonga za management. Kati omukyala Rema Namakula agenda kukola atya management ye empya. Gwali osobola tubuulize otuwa endowoozayo. Rema n'asigala ayimba nga bw'ayimba kuba kituufu eddoboozi y'omuntu tosobola ddi muggyako lyalisigaza naye obuzibu bwe buli management of career ye ya music. Ate ffenna tumanye essaawa zino Rema Namakula amawulire ago ssaawa zino tomanya ayinza okuba ali lubuto nga ate naye akyali mu nsonga za famire. Manager we agenze mu kyalo ekitegeeza nti mu bonna tolabamu element ya music. Rema alina okuwummula teekako ebbanga nti azadde agenda kuba maternity leave ddi lwagenda ofuna time eyimba. Ani agenda omuteeka ku pressure ogenda mu studio. Manager agenze kwesimbawo ebukomansimbi nga member of parliament. Gwe twendowooza ku nsonga eno tubuulire gwe girowoozaako ki ku Projan Media TV, likinga, commentinga, subscribinga.